Rain Parents School e Bukalango, essomero lya Kisulo n'abava awaka. Tusomesa okuva ku nursery paka ku P7. Ku masomo aga bulijjo tubongerako omutindo nga tubasomesa okufumba, okulima, okulunda nga n'okuwuga tetukusudde mugoloka. Tuli mu kifo ekigazi ekiyoyooteddwa obulungi. Tufaayo nnyo ku byobulamu, obuyonjo ssaako n'ebyokulya by'abayizi. Abayizi bakuumibwa butelebiri anti security eri ggulugulu. Omuzadde twesige otukwasa omwana wo olindirira obuwanguzi. Tusangibwa Bukalango mu Wakiso District. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7556 724 581. Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya nnamadala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okugyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield esimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda. Garfield, every child, every chance, every day. Okujjayo omuntu owa wansi ate ng'aliko omulemu ne mumufuula ki tetulaba kati twewuunya n'okwewuunya. Asi oyinza okulowooza nti pulezidenti konalebo kiki naye mwebale nnyo mwamuzimbira ennyumba twagiraba temugomye ku ekyo ne muteekako ebintu byonna ate bwe mwawulidde nti Asiya ali emulago era ne mudduka bunnambiro ne mukola kyonna kyonna ekisoboka ne mulaba nga tukola ki ne mulaba nga Asiya adda engogo. Aŋŋambye bw'ati Mama Asiya kwekali bwe ntuuka kukwebaza aba TikTok mufukabirirewo ku mavivi. Mwebale nnyo mwebalire ddala okwagala omwana waffe Asiya na byonna bye mumukoledde. N'abasabira temumwerabiranga. Nsanyuse nnyo bw'awulidde obubaka timugenda kubeera wamu naye. Bannange nsaba abatuuze mutukubireko mu ngalo ku ba TikTok. Kama abawa omukisa. Ne yeebaza ab'ebyobufuzi bonna. Yeebazizza pulezidenti bwe yalabyeko. Pulezidenti Robert Kyagulanyi ayazze mu maka gaffe wali ewaffe wa Mama Asiya. Bane tukubireko mu ngalo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Omuntu omulala gw'aŋŋambye okwebaza ye Mama Fiina. Aŋŋambye nti Mama Fiina yeebale nnyo yeebalire ddala. Si lwakyakola bwe baali mu ddwaliro yatwala miliyoni n'agimuweereza. Ate abadde ali awo n'aweereza omubaka ti emmere yonna gye tugenda okulya e Masaka yagikozeeko naye tumukubireko mu ngalo. Bakansala bakonalebo bonna bonna okuva eggulo twaniriza bakonalebo twaniriza kwegamba aba LC twaniriza buli muntu yenna. Bannaffe tweyanziza Mama Asiya agambye nti yeebazizza ab'ebyobufuzi mwenna nadda ku baseremu nabaŋŋambye basereepu bannange munsonyiwe bannange sereepu kigambo kirungi. Okay, mbadde ngamba bane sibagamba vunyi namwe aŋŋambye mbeebaze nga nfukamidde okuva bane mwebale nnyo mwebalire ddala. Omwana we ayinza omutumbule buli kitone omwana we kyabeeramu. Mulaba ekitone kino Asiya kyeyakwata timufudde gye kiri. Basereeku mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama abawa omukisa byonna bye mukoze n'okuddabuda Mama Asiya. Bwe tutuusaawo ne tudda ku b'ekitundu. Ab'ekitundu tubeebaza mwenna ab'e Kamwokya mwebale okulera Asiya okuva nga muli bato Kamwokya Bukoto okuva nga muto paka kati mubadde mumulera. Kale Mukama abakuume. Bane tulina kansala ono. Okay. Kansala mwena mbadde mbatwalidde mu byobufuzi naye baŋŋambye nti nawe nkwebazeemu ak'ensuso ki kansalani.
kansala Saadi bannange abeena ate mwalondawo ne musukkawo mwebala okulonda kansala Saadi tumukubireko mu ngalo Saadi omwami ono kansala bwe mwalonda we yalaba maama Asia mukazi wattu atambula n'Asia wuyo ku bigere kugenda Mulago mukazi wattu n'ayanguya n'aleeta emmotoka n'amutwala Mulago awatali kumugamba nti ate leetayo 10 bannange obugalo tebusaanawo sebo kansala nfukamidde ku mavivi ga maama Asia weebale nnyo weebalire ddala Mukama akuwa omukisa Mukama mwenna bannange mutusabire nnyo tuli mu kiseera ekizibu naye mutusabire nnyo sobole okugumya muganda waffe ate tukolaganire wamu ffenna Mukama abawe omukisa sigadde nga mpitibwa Agnes Ntena muganda wa maama Asia nga mbeera Jjinja Mukama abakuume eyanziza nnyo mami speech eyo gy'owadde mpozi embeera eyo y'omulwadde ne mwami Fiiki yaliwo mweyo embeera eyogenda mu ddwaliro naye mwebaza Fiiki weebale nnyo weebalire ddala byonna bye wakola mwebale nnyo mwebalire ddala tosembera maaso gwe wadde ki tulimu
abayimiridde bisembereyo abasaidiere tena abamu balina okusigala abantu nga babiri bokkaawo abere nga afuna bulungi. Ajja kutereera. Amatoteka wansi munda direct omuza wansi ibintu bya kamoto bimanyi Wali amasannyalaze basiga ebyalo byabwe ebisiga